Shalom akyaganye okudda ku ssomero so ye Barbie ayina byamukuutidde. Mukulu Bruno K bamukubyeko surprise party aisanyu limuta ngenda kuba byonna mbikutegeeza anokuwa info okosako details ali kuvika exclusive wamu ne Wonderboy Bilujji. Thank you so much mikwano for subscribing, for support us, and nawe obatonda bakubeera ng'otweyungako nzikiriza nkusabe obere part of our family ngo subscribing. After subscribing, making sure nti okwata mukade nokajja mu personalize nokateka mu all omuzungu kyaita turning on notification bell. Liking a video nkusabye busabi video jimpeleka like aisobole okutambula yeyongereyo. As usual, we are proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products abakujjanja banga bakozesa eddagala ery'obutonde eritalina bulabe na side effect ery'obulamu n'omubiri gw'okutwaliza wamu. Asonga ate Hajjati Kalodo akugamba nti musomi wa dua ajja kubeera nga akulombera eddua y'ensonga buli muntu alina ebizibu ebyenjawulo anoonya passport visa oba butuuze mu nsi ndala tabirina ewuwenti gyebiri wabula ajja kulombera eddua eyanguya processes ezo. Asonga naawe anoonya omwagalwa onoonya mwami oba mukyala n'ayagala okwogerako n'omuntu sekinoomu mu contactingako Hajjati Kalodo omusomi w'eddua enamba ye esembya 067. Okay, muzikirize nsooke mbagalizeeko Sunday ennungi which uziweze bbiri sofa bukyanga tuyingira omwaka mbagaliza omwaka omujja. Nja kulekera okubagaliza omwaka ogujja omwaka omujja guno nga January aweddeko. Nkale Shalom Namagembe ye mwana wa Bobi Wine oba ye mwana wa Barbie yekka akyasigadde mu maka atandaba kubeera nga addayo ku ssomero. Awandibadde weebuuza nsonga kiddala tandaba kuzisaayo mwana ono nga kati wiiki namba kumpi egenze kugwa ng'abaana batandise okuddayo ku ssomero. Barbie avuddeyo n'abeera nga awa obubaka omwana ono era n'agamba nti ensonga ezibadde zikyalemesezaamuko akatonotono Shalom Namagembe okuddayo ku ssomero nti zirabikanga ezikoleddwako era anytime from now agenda kubeera nga yesoga essomero. Jjukira nti abaana ba Bobi Wine ebiseera ebisinga basoma badda waka tebasoma nga abantu ba boarding nti oba babeererayo ddala mu bisulo basoma ne bakomawo ewaka kye tuyita day section ontyo. So kanondoza ke kamu ku katambi akasembyeyo okukolebwa okuva mu abaana bano aba Bobi Wine this very month cause nti kati bwe babeera bali ku ssomero tebabakkiriza masimu nabakolerako kowana akatambi akemwa likinga ne katambula ennyo ak'omwana Solomon Kampala bwe yalinga naye awaliramu nga tayagala kuddayo ku ssomero mu budde. Actually yali ayagala naye nga essimu ye ayagala kubeera nga addayo nayo oluvannyuma ne bamuwooyawo. Actually tekubeera kuwooyawooya ne bamubuulira n'okumutemera ekkuba ettuufu nti ddala kituufu okola otya oyina okuddayo ku ssomero nga tolina ssimu. Nabwe ekityo Solomon Kampala nakkiriza. Anytime from now Shalom agenda kuba akwata ekkubo naye okuddayo akakalabye emisomo gye. Namwe abazadde mbakubiriza abatannazaayo baana ku masomero bambi nti muzeeyo abaana ensi ezzeemu okubeera ng'etambulanga bwe yatambulanga. Obutasoma nno munnanga obulwadde obwo bukuluma okuze alwokitegeera nti endwadde y'obutasoma mbi. Kale Bruno K bwe tugenda ku side ze awavuddeyo fan si mukazi we nti oba ye yazze si sister we si ani obaani awabula y'omu ku bafans be abazze bamugoberera okumala akabanga eyeevuddemu ne yeekwatakwata ka cake aneekwatakwata ekirabo kyolaba Bruno K kyagenze maaso n'okuhandolinga mu ngalo ze era bw'atyo n'akimukwasa in front of the cameras nga ziraba era ne zibeerawo nga abajulizi. Yabadde musanyufu nnyo wabula Bruno K yavudde bambi
oluvannyuma lw'okureceiving gifts zino oba ebirabo bino okuva eri bafans be, okuva eri omu ku ba big fan we, n'amwebaza ak'ensuso n'agamba nti bambi abantu bamulaze omukwano naddala season eno abadde takirabanga nako. Yagambye Bruno K nti ebisinga okubeera nga bimwagazisa abantu buli lwadde ewaka abirowoozaako n'abyebuuzaako nga naye oba oliawo tabiraba, wabula ekyo kyamuleetedde okukkiriza nti oba oliawo ali blessed era alina omukisa omunene nnyo oguva eri Katonda lwa nsonga nti buli weekera ku makya ne weebuuza nzaani agobererwa, nzaani ayagalwa, naye nga gwe kennyini toyina nsonga lwaki osobola okwemenyako nti njagala lwakuba banjagala abantu lwakuba ABCD, but nga buli kyokola ensi evaayo ne kyappreciatinga. Bwe bumu ku bubaka mwana mulenzi Bruno K bwe yagenze mu maaso n'okubeera nga awa afaani we era ne bafans be okutwaliza awamu. Ali abadde sanyu jerere nnyo nga omwami ono bamukwasa ebirabo era n'omukyala n'abaako obubaka obutonotono bwe yagenze mu maaso n'okutuwa. Ngenda kuba nkuwa akatambi kano amwe kennyini mugende mu maaso n'okubeera nga mumwewulirirako omwana muwala ono yavuddeyo n'abeera nga amuwa ebirabo. I sign out, don't forget to like. Katuwulirize.